President wa Burkina Faso Traore yawamba obuyinza mu 2022. Bantu bangi boogedde ku bintu byakoze mu myaka 4 ne babigeraageranya ne Museveni byakoze mu myaka 4. Nenze nenjawukanamuko nabo. Nze ndaba nga Museveni ebyo byakoze mu Uganda myaka 4 bye bituufu byabadde alina okukola. Traore azimbye amayumba ag'obwereere ag'abantu n'akola amafactories n'atema ku ssente gavumenti zebadde esaasaanyiza naddala ku bintu ebitalina makulu nga patezi kusanyukamu biki bingi bye yatema ssente era eggwanga lisanyusa lina future bw'olaba nga ekonome yali olaba nga balina future gye balaga. Naye Museveni buli kintu kyakoze mu Uganda kyekituufu kyabadde alina okukola. By the way, nze awo siinaawo buzibu na Museveni ku kintu kyakoze Uganda. Kubanga Museveni yava mu nsiko nga mu bwongo bwe muli mukola Bwakabaka, si kukyusa buyinza. Kati teri nsonga lwaki Museveni ajja n'abakolera ekonome nga nnungi, ajja n'abazimbira amalwaliro n'abakolera education n'akola ki. Tewali nsonga. Era ensonga ntuufu lwaki teyazimba ddwaliro ly'e Lubowa erikyasembyeyo ku bye mujjukirako. Talina nsonga lwaki azimba eddwaliro ly'e Lubowa. Kankubuulira abasoma ebyafaayo betugoberera, genda obabuuze ba Dokita Kazibwe baani, lisaaki yonna gw'okola agamba nti ensi ekula ekintu ekyo kukyusa buyinza. Ne bw'otula mu ntebe n'obba ssente zonna ez'eggwanga omusolo n'ozimalawo naye n'okera ku makya n'ogamba bannaayi oyo gwe balonze Kyagulanyi Robert Ssentamu yasinze akalulu ye pulezidenti n'okkiriza n'alayira n'owaayo obuyinza mu mirembe. Kyekyokka ky'osobola okukolera ensi. Kati bw'oba ng'osuubira kuba dikiteeta nga Museveni bwe yasuubira, tewaliwo nsonga lwaki tasuula birime nga vanira, mwanyi, simanya pamba, simanya biki. Bw'omulaba ng'alambula obubuzi 10 pulojekiti erimu emitwalo 7 naye ng'amafuta ge bakozesezza otuuka ku pulojekiti ya mitwalo 7 ga bukadde 600 emmotoka ge zinywedde n'alawense gwe beewadde. Tewali nsobi awo, kyekyo kyalina okukola. Ssente za Museveni ekituufu kyalina ozikolamu kugula bikompola, mundu, masasi, tiyagaasi, ebimotoka banne bye batwala okulwanisa amawanga amalala ebikuuma ensalo, ebigezaako okukuuma ensi okuva obutabanguko ku ggwanga eddala, abiyisa mu Owino, abiyisa mu paaka enkadde, abiyisa mu kibuga, ayongere okubatiisa n'okwongerayo obwakabaka bwe. Kyekyo ekituufu Museveni kyalina okukola. In fact, siraba nsonga lwaki dictator aba azimba eggwanga okulifiirako ng'ate tasuubira kuwaayo obuyinza. Yensonga lwaki Libya baafuna obuzibu nti balina ensinga nnungi ekulukuta mubisi buli wamu, omuvubuka atalina mulimu afuna omusaala, amayumba ga bwereere, buli avubuka alina ekyokukola, ng'ensi nnungi ng'etandise n'okuwola ensi z'abazungu omuli Bufalansa. Kankubuulire mutabani wa Gaddafi we yakomawo ng'amaze okusoma ebungereza azze ne PhD ze, yagamba kitaawe nti ebyo byonna bya bwereere. Bw'otabuuka kali akakodyo k'okukyusa obuyinza okoze bya bwereere. Genda tuukako e Libya olabe bwefaanana, tuukako e Syria olabe bwefaanana, kimu kyekyabalema kukyusa buyinza. Tuukako e Iraq olabe bwefaanana, bifulukwa. Kitegeeza amalwaliro biki, bizimbe biki, bira byonna bye bazimba mu Kampala ebimeruka ng'emmere. Muzimba bya bwereere mmwe basajja mmwe. Bano bahamu baani ba muzimba bya bwereere ebizimbe. Tebiina makulu ng'ensi teriredde kukyusa buyinza. Era mbalaba awo ba bizinesi maani bazimba ebizimbe naye nga bagamba Museveni tavaawo tukuuma byaffe. Yo bogus. Tewaliwo makulu lwaki ozimba ebyo mu nsi etakyusa buyinza. Tewaliwo makulu lwaki omuntu akwata ssente z'omuyiwa omusolo nga Museveni n'azonoonera ku bannansi. Okwo kuba nakwonoona ekyo kituufu kyalina okukola, kugula bikompola paka bannansi lwe balisituka ne bamujja mu buyinza. Kitegeeza nti Traore Burkina Faso byakola byonna birungi, naye bwe yajja mu 2022 yasaba emyaka 2 ategeka okulonda aweeyo obuyinza mu bannansi ku muntu gwe baba balonze. Saawa zino yagamba bamwongere 5 ategeka okulonda aweeyo obuyinza mu bannansi. Kitegeeza nti kyangu nnyo Traore okufuuka dictator. Mutunuulire bulungi. N'alemera mu buyinza, si akyali omuto, n'abeerawo paka. Ebyo byonna byazimba mayumba, ndabye factory zimeruka
musajja akola ku nsi ye akulaga nti omutima gwakozesa gwa nsi ye ayagala ensi ye buli kyakola kya nsi ye. Nalaba alambula abantu abayera ku nguudo kiro ssaawa 9 ng'alambula omu ku omu amubuuza bizibu kiki kyemba nkola iwawe olaba watateredde byonna oba okola bya bwereere nga toliredde kukyusa buyinza. So tulawule wabanga mutwe gwe mulimu ekintu eky'obutakyusa buyinza byonna akola bya bwereere atuule agule mundu kutta bantu be kuba badikiteta bwe babeera naddala badikiteta sina ba Afrika bonna buli nsi olabye dikiteta bw'abeera kitegeeza dikiteta nga Gaddafi bye yakola byamufa busa. Kati Museveni ekyo takyagala awagulamu ebimotoka ebibakuba amasasi kyekituufu kyalina okukola mpaka nga mwenunudde mpaka nga mwerwanyeeko. Museveni talina ddwaliro n'erimu lye yali ayongedde mu Uganda. Yatta ebyenfuna yatta ebyensoma ebyobulimi bye yasanga bagamba nti no simanya Uganda bye bigikulembedde simanya the main occupation yabitta. N'agenda e Busoga gye bagamba nga industry area yabitta. Ebyuma byonna bye bagamba nga ebyalinga ku magombololo eby'emmwanyi yabitta. Ennyanja yagitunda ennyonyi z'eggwanga yazitunda buli kimu yakitunda byonna bikofi simanya byonna yabimalawo. Bye bituufu bye yalina okukola. Kasita kyali nti mu mutwe gwe teyayinaamu kintu oba teyayinaamu kirowoozo kikyusa buyinza kuba yava mu nsiko ngazze akola obwakabaka bw'alivaawo mutabani waddewo mutabani we w'alivaawo muzzukulu waddewo. Kyova olaba nga ye buli kyatunuulira kutta ne mutabani we waaba ayogera kutta. Kati olabye Kulaije akedde ku makya ne bamubuuza bannaye mwasiba omwana wa Nuupu yagamba nti abeNRM beetaaga kutema naffe tubeesasulizeeko nti ekyo kyakola kibi. Naye ate muwozi asiba agamba otemako abantu emitwe. Kulaije n'agamba nti ekyo kisoboka obba nga bw'akikola kimunyumira ng'ekyakikola kunyumirwa. Noonya vidiyo olabe bujasi abatakakasa aba asaagadde ekimusesa nnyo era bwe tuba naye eyo buli wayogera kukutta omuntu aseka nnyo bimunyumira. Gano onoonye vidiyo olabe oba togirina ngamba ngikuwe nga Kulaije agamba nti mutabani wa Museveni muwozi afande Magodo buli wayogera ku kintu kutta bye bimunyumira bye bazannyisa ewaka era nga ye ali seefu. Kulaije ali seefu n'omuntu agamba nti ebimunyumira kutta. So ekituufu tulina kwejjako Museveni buli kyatukoze kituufu akitukole kubanga taliredde kukyusa buyinza kubuzza mikono gya muntu mulala. So buli kyakola akikola kwenywereza mu buyinza. Kyova bwendaba ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi mu Parliament nga bambi afuba okuteesa n'agamba basimanya sipiika madamu sipiika elelele nga mutuufu gwagamba tasobola wadde okulizoninga ekirowoozo kya Pittu ng'ali ku musiru yennyini nga gwawe ekitiibwa kwegana olabira ddala nga tuli mu pazo ya nakyemalira. Kubanga ekituufu naawe kimanyi nti Parliament terina kyeyinza kwongera yadde okukyusa ku nsi yaffe nga tetufunye eri woofiisi ennene. Aisani auto nga nkugamba nti ne bw'ozimba amalwaliro n'ozimba ebizimbe n'ozimba amasomero n'ozimba ekonome nga tokyusizza buyinza oyo oba okoze bullshit. Omuntu akyusizza obuyinza ne bwabba omusolo gw'abannansi n'agumalawo babaledde okumusonyiwa era in fact oyo aba muzira. I sign out.